ye mukulu we gwe bayita Jebbi Byekwaso bw'oba ogoberedde endongo be bamu ku basajja abakubye endongo naye we yali yabulira ffenna tubadde tumunoonya nga tetumulaba Jebbi Byekwaso ennyimba ze nga azikuba n'azikuba ebbanga nga lya myaka 10 ekibadde kimuli ku mutima avuddeyo n'akiteeka mu luyimba nga totola obulago obuli mu ndongo y'eggwanga Uganda ng'agamba naye ye kennyini lwaki mbyogera Jebbi Byekwaso muyina wano ng'atubuulira byonna lwaki akayimba ako yakakubye era ekiri mu ndongo y'eggwanga Uganda tibamukolerako n'olumbe omuntu bayinza omukolera olumbe nga tafanga kati nno Jebbi Byekwaso obadde tokyamulya mbu bamukolera olumbe ne basala n'embuzi ne bayiwa omusaayi bayimbi banne Jebbi Byekwaso buno balamusizaako mwonna abatuwuliriza mbadde mu Uganda lino ssebo mbadde mu Uganda ebbanga lyonna sivangamu angezaako okuweereza bannayuganda omulimu Katonda gwe yantuma okukola yesebo muganda wange naye nga bibadde bitambula bitya egyo obadde obulidde nabikaluba nabikalubira ddala olw'embeera ez'okusomoozebwa okw'enjawulo byangu enkusa enyangu eno esebo akayimba ako kavudde ku kisoko tubulire ensibuko y'akayimba ako manyi nasalawo oluutu eno butaddamu kwogera nga nekweka obanga kiteekwa okuba ne mu maaso g'omutonzi tekimusanyusa kati okulimba nakujjawo njogera ebituufu oba binyiiza omulala gamba nga njogedde mazima gaba mazima omutonzi yabaja okukunsalira kakati emabegaawo waliwo abalenzi bajja ku mawulire ku zinterviews baali mu kibiina kyenalimu kyenatandikira ddala nasajja kitaamu mulimu naye nga n'ekirowoozo kitandika kyali kyange nefuira oluvannyuma nenjogerwako ebintu bingi nnyo nga byonna bya bulimba kugezaako kunsembya naye nasirika kuba bwe nagezaako okuvaayo ng'embeera y'abantu amangi tesoboka atudda mu nkola zizo zigamba nti omwavu tasinga ki musango naye mba ndi awo Mukama Katonda omulamu aleeta abantu abo abali mu kibiina muli abatandika okulumiriza amalogo g'ekibiina kyabwe bakirumiriza ate amawulire batandika okunkubira naye ate mu kusooka abaali bankubira ali ku luyimba lwa Kasenyanku gejibalitambulira n'amaanyi kakati ate oluvannyuma batandika okunkubira nga bambuuza ku bino bye boogera nganze yavaayo ddala ekituufu nvaayo njogera amazima ne bye bankola abasajja bwe batuuka n'okunsalira embuzi ebanjaliza olumbe nga ndi mulamu naye nga ozonna kuzingazinga kuyimba kwange nga batya kyokka nga ate nze taabatyanga nabawanga n'amagezi mu byabwe ne bibakulaakulanya naye ate bo ebyange basalawo babitemereko ttaka n'okumpayiriza naye Katonda ono talyanguzi olaba interview ezo nga amazikola bensingano kubanga kati nze nanatulya emuko bapanga nkubi bakaleeta mbuzi ne basala oyinza okusalira munne embuzi noyiwa omusaayi nga mulamu naye tolina kyomuvunaana kyona bwe bajja okukola interview tebalina kye banjogerako ogenda owulira bagamba terina amalala amalala gakola ki amalala gaki ate nga nayogera tali qualified gwewamuwa omulimu nga tebikwatagana byonna kugamba nekibasobola okuga nti Jebbi kino kubanga eradde mazima tewali kye nabakola ekyo lwaki nasika era nabadde mbabuuza tamba mu kibiina ekyo buyimbi kyangwe kiba tekyakona ekitolimu era ogenda okulaba nga eyali asobodde okuvayo kubanga ebyange nali mbyekolera siwandiikira nnyimba nga neze twayimba ababiri zonna zange ensonga teyasobola kunsongako nti ennyimba ezo kubanga nze nazeyimba tegedde bulungi kitegeera ssebo kati njagala nkubuulire abantu abo bamaze okwerumiriza obulogo zenabadde nina okikakasa ensi nti oluvannyuma lw'ebbanga essanvu bw'omanyi obulumi bw'eŋŋumidde emyaka 10 ng'abasajja abo omulimu gwe nasiika gwe bafunamu nga nze banfudde masiikini nga n'ebimu saagala byogera nga banfudde masiikini awedde emirimu omuntu yali akujereze naye ng'akujerega gwe wamuleeta akole bangi nnyo ssebo babitukola kati ng'ekyo kyanatoliya nga nayogerayo mu Jebbi namuguwa ddalu nga naye namusanga mu nvubi najja nga yeegayibya nze namuteeka mu kibiina nze sisabangako mulimu mu kibiina ekyo kubanga mutandiko natulaberanga ne David nga tewali nze naleeta ekirowoozo kinaalyoka agamba nina erinnya lyange lya Daheas ninakitegedde kati agamba mani nayagalanga nnyo engero z'abawakayima kumbe era amagezi yeegombaga awakayima kuba wakamati yabaako muntu mulamu yabanga mulyake nti gwesiga ejja kukoola okitegedde kati amagezi g'abawakayima ge baatuma ekibiina ekyo gaali gakubbala nakutemerako bantu ttaka omanyi abantu basobola kukkiriza bintu bimu bo beebuuzeemu olowooza kubanga
13 bali balenzi bato era tutunulira ennyimba ezo nayimba emabega ntimwana yoga n'amagezi gavaawa era bulungi kati nga tukola ebinene kati mukola ebinene ate nga mulimu abaalemu edda ate nga negutandisa nabo nabo bakalitima beyagalira bokakugamba nti yenze gundi yesu osobola okubeera yeggwe naye nkuba okyagala kikolerere nga tolina muntu akuliko mukululo mubi kati njagala omanye nti sinze nzekka mu kuyimba n'abala bali bubi abantu batandisa na bizinesi abazitandikira ddala ne bafuuka ddala ebitagasa abalirenkwe bati beekutte engule kakati lwaki tusirikirira abantu bwe tutyo bwe bakola kyogamba nti ayogera bye bankola mbeera mubi nnyo okusenga eyabinkola yesebo kubanga gwatakirabangako yagala nti muntu ayogera alina byanoonya bikufaako kubanga naawe bwotyo bwolowooza alinde lulwe olinde olulwo era bwotuuka ku makya n'olaba nga lukutuse kanoonya akayimba kajjedde abalogo kanoonya akayimba bwe kati akalaga emitima eminanfuusi akajjedi ke bayita ab'emikwano oba byantalo magumba kituufu otegere nti nno ensi bwetyo bwetambula kuva dda ku basajja bayimbanga ennimiro y'okubuganga okitegedde abazze nga bayimba ebintu ebyo nga bakunnyonnyola naye nga obugenda batunuulira ekyazi bayimbisa bana b'emirimu okitegedde nkitegedde ssebo naye gwe bw'ovaayo n'obuulira abantu basooka ne balowooza alabika alina byanonya kyobalaba nali nasirika naye nakumira bulumi bwange ekitegeeza jebbi kuba mu kayimba kano watottodde embeera abayimbi abasinga abayimbi abaali abalungi bonna babaloga wataddemu alimpa lonadi njagala kati alimpa yali akoze eki simanyi gwe kinolemu yali alina oluyimba nga mulamu era kati obulamu bwe olw'okufuna kino kyeyali asobola kakuba okuyimba akusobola ebintu gweoki abayimbi tebavayo ne bagamba nti jebbi alimba kubanga benayimbyeko balamu okitegedde obeera bulugikyawo kati kankubuulire waliwo omusajja yayimba akagambo kannyumiranga emabege nagamba nti oba oyagala okukakasa nti eddogo gyebiri kubanga tolimanyi jangu eno mu kidongo weegere jangu mu kidongo weekoleki otegeere ekituddeyo ale guno omulimu nkugamba bwenzi mbadde nsobola okuyimba nga nnyimbira mu kyama nakola edduuka lyange teri amanyi nti yenze nagende ebusoga oba ndi mu kibuga teri amanyi nti yakumbi naye kati omulimu gwaffe guno tolina kugukweka aye tojja gwewala kubanga naawe gwe gugwo katonda mulimu abantu nga kimanyi bulungi nti katonda n'ennyimba bwengezaako okuyimba ezisakuulirira abantu be sikyeyetaaga ayaga ennyimba tusomese ensi sirwakwa kubasajja kuyimba nti sente zenzimbireese najja lwa kitone sakituubula kikozesa mu ngeri entuufu kitegedde muganda wange ssebo abawuliza sentinale bonna batumiddeko mukama abakungu naye nga waayo akagambo begendereze ekyama kyo kikuume oba oyinako ofunye nga kako anywezi ate togaaga bantu success ekituufu abantu bakwagala okaaba era kati kyovola abantu abagezi bayiga kusinza mabanja kubanga munnange olugamba abantu nti ndikaleko bagamba yatwala ezaffe ate okumanya abantu bazibu babalana bebamanyi batamanyi ne batabanyega so nga ate gwomanyi gwolemesa ate yasobola okuyamba kuba gwotamanyi talina kyasobola kukolera ono gwomanyi wakiri akumma bummi naye nga olredde omumanyi tomanyi olumu abaako kyakola kati kitine nsaba abantu bagijjemu